ensonga esinza okuba ng'endi mu mutwe zindozanga bbiri. Era luno naye njagadde nnyo okwogera ku byuma gye tukubira disco ddala mu bbaala. Ebyuma gye tukubira disco? Gye tubeereyo mu bbaala nga buli muntu ayagala okulaga omugagga nti asobola okusinziira mu kiti kye. Omanyi buli muntu kati olaba ebbaala ebaako ebintu bingi. Ebaako abaleeta omwenge nga bisobola ogamba omugagga nze nsobola oleeta omwenge. Kitegeera kiba kya mwenge nze nina abasobola okuwa omwenge. Naye oluusi osanze n'omugagga alina abamuwa. Naye abayagala nnyo olaga omugagga nti akola. Wabeerawo abana designing decoration wekibaoba nga no bagamba omwana ono akatala yakasiba bubi nina abasobola kusiba obutaala tutuukira paka mu ndongo. Aga zirina badijja abakuba abo boolina si badijja. So far kugamba nga kuteekawo layini okulaga nti omuntu asobola. Kati nina ekintu kye neebuuza kinandyagadde oba onnyonnyolemu. Singa ddala nnyo okwebuuza ebyuma ebibeera mu bbaala oba kale sawundi ebeera mu bbaala tugambe bwe tutyo. Kiki ekibireetera okufa nga tebisituka? Tebivaawo nti tulinayo oba omukolo nti bafunyeyo omukolo kabijjewo babitwale. Kitegeeza nti ate ebiseera ebisinga bakwata sawundi eyo ne bawula amplifier ne zibeera walala. Ekyaleeta ensonga eyo kulimitinga bajja banyolanyola. Exactly. Nti ebinaabeera wano mu DJ box buli ajja agenda kubanga akwatamu ajja kubanga anyolanyolamu alage nti akola. Ate waliwo n'aba balina okujja mu DJ box ko taxi akuba alinawo obumaama lode yabugambye nze nkuba sigwa okuba then wanyola. So netusala amagezi netubajjako omukono netugamba kati mumanyi tuba tukubira eno amplifier zibeera eri. Kitegeeza ki teri kumala gagendawo. Kituufu. So kiwana embeera entuufu okubanga sawundi eyo erina okuba ng'eyimba bulungi nti tegenda kufaafa teri gikwatakwatamu kuba ekisinga okutta ate oba ati bwakubye ennyo amplifier baagireeze tebaakwatayo. Neebuuza lwaki ate sawundi tuba tutuuka okukola n'ogenda okisanga wantu wangi nnyo ng'ebyuma biyimba bubi naye ng'ate ogweggulu byadde biyimba bulungi. Okitegeera ekintu ekyo? Ekisooka kya byonna okutandikira ddala wali we watandikidde ekyo kye bayita ekikono okweyagaliza kubeera buli wamu ne mu kyaki mwekuli nga baliraanye pasita bafuge bokka. Na president mu ofisi ya president abamuliraanye baagala bamwefuge bokka baagala nga bosooka oyitamu baagala ate nnyo okulagana obukulu okusinga ate president mwennyini. Ogenda oluusi n'okutuuka ku mukulu nga ye talina buzibu bulijjo yabalinda dda naye nga bano abamwetoolodde abalina okubagamba nti mukulu kati waali ate bakugamba nnyo nti mukulu taliyo. Bakugamba tanajja. Mukulu tanajja naye nga mwali yazze dda yabalinze. Then mutuukako n'agamba naye mmwe lwaki mujja leeti? Lwaki buli kaseera mujja ngenda nabalinda luli ne luli ne mbalinda. Kati nga wana ate babagambye nadda bwe mutuukere mutuukire ku nsonga temwogera nnyo ajja kubazza mu byamulireeti biki temubifaako nga babakubye edda koodi amanyi muleme kubookya. So kati okweyagaliza kubeerawo kuli buli wamu kuli kati ate we tujja mu entertainment ate kati kusulaawo kweyagaliza abeerawo wennyini bw'abeera yasibuka eyo mu entertainment kweyagaliza. Kati kibaawo ng'abo abaagala okweyagaliza bateekawo embeera ey'okwagala okuba nga be balina obuyinza ku buli kimu ekiba kisaliddwawo. Nkitegeera. Kati ate okimanyi bulungi omuntu buli lwajja n'awa advice aba ayagala eraga amaanyi advice ye nti yesinga okukola eraga amaanyi aba ayagala nnyo abalage mmwe nti mulabye singa sinze singa si kino. Kati abantu abo tetusobola bewala mu society mwebali. Then we tudda ku kya sound lwaki sound etuuka neefa ng'ate jo yakoze
kisobola obaawo mu ngeri ez'enjawulo. Engeri esooka nti ebyo byuma bya muzungu ekisooka bikozesa masanyalaze era bifa masanyalaze era bikola masanyalaze. Kati tomanya either wano mu kujjako amasanyalaze gagenze ne gadda ne gafunako kye gasyokinga ne ki disconnectinga flow, oba mu ngeri emu oba endala waliwo waya yakutuse, mu ngeri emu oba endala masanyalaze matono tegamala, wasobola okubaawo ki okutuuka ku flow noga ebyuma nga tebyogera nga tejjo byayogedde. Oba obutamanya kukozesa bintu bino, kubanga ebiseera ebisinga okirabyeko naawe nga oba ogende bantu awali sound, ono omuntu akolera sound bw'ajja n'agissaako asobola okuba nga yeeyaze nassaako, naye ate mu kujjako n'atabaawo n'abaako gwakubira essimu mulala atabikolamu nti nzigirako awo muba mumaze nzigirako awo onyiga switch eri. Kati ebyuma ebyo babikolanga bw'oba obiwayalinga waliwo ekirina okusooka okufuna amasanyalaze n'ekirala kiryoke kiddeko. Okitegedde? Kifuna. So tosobola kubanga byonna biri on webiti nti amp, equalizer, crossover ne mixer. Tosobola kubanga byonna biri on n'onyiga main switch n'ojjako bwe paba. Awo wasobola okubaawo ekifa ekyekanga ekifuna shock. Kati kyogamba alina okugenda alina kusooka kunyoolamu kubanga ensonga ebadde yanyoolamu. Okunyoolamu n'okunyiga. Kubanga olwedde w'otuuka wali eri. Switch kweziri, amplifier ejjako eno n'eno n'eno weeziri. Kati lwaki tojjako awo n'omwana ojjako amasanyalaze n'obireka. Kiri bwe kiti. Waliwo abamu nga bwe baayiga sound bamugamba ampu nga tonagijjako switch sooka okendeeze volume zonna zibeere ku zero olyoka oggyeko power off. Kati either yasose kunyoola oba yaggyeko bujja switch. Otegeera? Kati any of the two ekibeerawo yagamba mbu osooka kendeeza yagamba mbu kireducinga ku voltage shock obutakanga amp eyo kukuba bikopo. Exactly. Naye ate ng'era nze ndaba abantu bangi nnyo n'abakugu mu sound ng'ate ye nobo zaasigala eri eza volume n'ajjako switch. Okitegeera? So nga nze sobola kupima obuwangazi ku kyekituufu mu by'okusooka okukendeeza n'okola ki, naye kati ono gwe bagamba nti sooka oggyeko kyo ekyokugoberera fulo yakyo ekisooka okuva ku masanyalaze kikulu. Ekyo kikulu era abasinga tebakigoberera. Oba waliwo obeera nga either mixer yeesookako oba ate yeesooka okuvaako. Okitegeera? Yeesooka okuvaako oba yeesooka okugendako. Ekimu ku ebyo omuntu alina okuba nga ali aweya kyekisooka. Ampu yeesooka kati abasinga babeera ne switch nga bwe babinyola ne babireka ne babagamba wano temukwatawo muggyeko bujja switch eno ng'eri emu yokka. Awo osanga enkeera nga byafudde. Tusobola okuddayo ne tunona kali akakodyo akogamba nti maybe ampu yafunye shock. We don't know. Kubanga bakozesa main switch okujjako. Naye ate era omuntu ono gwe baawa obuyinza nti nzigirako awo ng'oli amanyi we bajjako taliiwo. Yayagala nnyo okujja okwetegereza. Oba yayagala nnyo okukola omulimu gw'olidde ne bagumuwerumu kubanga yabaawo. Nakyo kisobola obaawo oba nabo basobola obaawo n'agamba nti gundi waba taliiwo nze nkikola. Kati nze mumbuulire ate nze mumpe omulimu kuba oli tabaawo. Bamanyi n'akantu buli kaseera nze nzijjako ate ye yatwala ssente. Osegedde nze ankubira nenva n'ewaka nenzijja nzijjeko nenva ne ku byenkola nankubira kati ate yafuna sifuna. Labayo so kati Natema
jango jingobereko eno eveewaawo. So kati bibaawo ebyo nga abantu baagala okulaga nti nabo balina kye bamanyi, balina kye basobola okukola n'okwagala okufiiriza bwe bityo. Kati sound eyo n'ekirala kiri bwe kiti. Waliwo omuntu ajja nga ye azeewo omugagga nga mmwe temuliiwo, jjo mwabirese byogera. Najjewo omugagga n'abagamba sound eno nze mbeerawo wano naye yogera bubi, nze nkola sound, tukola sound, tukola biki, ntunda n'ebyuma ebyo, so ebintu ebyo mbimanyi. Nina sound nze kuba bivulu, ebintu ebyo bimanyi, nze mbimportinga kuva China. Nze nabava ku byokugula wano eki ewakiseka. Kumba alipo. Then n'agamba lumu omugagga nsobola okutuningira sound kuba kati nze binkolamu. Mwe temuliiwo badijja babirese jjo nga mubikubye. Then mugenda okudda ng'oli yayiseewo n'atabbira omugagga ne bamukkiriza akwatemu. Kati bwe yakwatamu yajja ku setting yammwe bulijjo gye mukubirako. Kati mugenda okudda nga biwulikika bulala. Kati awo ate wava omu ku mmwe oba atera obbibeeramu n'agamba ne sound eno nga teyogera nga we nagirese jjo. N'addayo naye n'anyoola. Oli abanyoola awo nti beeyongedde obungi? Tuli mu disco. Tuli mu disco. Oli abanyoola awo nti beeyongedde obungi? Kati omugagga ate n'ategeera nnyo oli abimporting yajja n'amugamba mbu yakola mu sound. N'amukubira n'amugamba waayi abaana baabano bazze. Lwaki ojja n'onyamba n'obikwatamu nga we bali? Wesegedde. Kati we yajja n'alyoka akola emirimu gyonna okubalaga nti buli kimu akimanyi, okubalaga nti n'omugagga bamuyitidde Ikabeja mwe mwalemwa dda. Osegedde. Kati awo wasobola okubaawo obutamanya okubanga basobola okukola zigoliini yawo. Naye omuntu oyo yandibanga kyabakola yaba takimanyi. Kubanga kyanjawulo okubanga gwena sound ng'okuba kisaawe. Kati tosobola kungamba nti akuba sound ekisaawe asobola okusetinga bufa. Kubanga tuli mu nju. Kati nga bwe nkugambye nti ekikono kino kyo bwe kiba kijja tekiriiko amanyi n'atamanyi. Era owulidde nnyo ebbanga eryo nga bakugamba nti mu ofiisi ya pulezidenti nti mbu abantu bawa famire zaabwe emirimu. Okiwulidde nnyo nga mali gakyogera. Yeah, bakyogera nnyo. Kati kitegeeza bali beeyagaliza. So okweyagaliza okwo oli bw'ajja ye aba tamanyi bubi ki bw'agenda kuteekawo, hamu ki gy'agenda kuteekawo. Yajja buzi kulaga nti ekintu kye kirina okukola kubanga ye amanyi omugagga. Talowooza ku bantu abagenda oba abalala n'abagenda okuba ku mulimu. Tabalowoozaako. So n'aleeta tekiniki ye ey'okuwayalinga ekisaawe. Oli yali teyakyasobola n'okubanga n'ekisaawe takiwayalingangako. Naye ng'abeera bakiwayalingira. Oba ng'alina mukwano gwe abikolamu. Anti waliwo okubulinaanawo nga gwe towayalinga naye ng'olinaanawo. Bintu bibiri nawo byanjawulo. Waliwo okulinaana abawayalinga. Olumu nga bagamba ayita amplifier eyo n'ogiteekawo tekikufuula muwayalinga. Tekikufuula muwayalinzi. So kati gwe n'ojja lumu olabe batakumanyi nti towayalinga wabula oli musituzi wa amplifier n'obagamba lumu nti mpayalinga. N'olyoko bakakasanya. Ogezese ku mulimu gwa muno kye walaba nga tokikwatanga nako. Olwokuba twakulaba otambula eri. Kati okuzaayo kunyonyola wali nti sound ezo nazo zaawukana. Ayinza okubanga amanyi okuwayalinga fine. Naye ng'alinayo kamobile ke. Kamobile ke kaliko ka base kamu oba busingo bubiri ne butopu buna oba busatu. Nga ye alina kamobile ke kakuba buno birthday party buki bu house party. Nigina. Nigina obwo. Kulumbe. Chairman ayinayo olukiiko. Okwogera ku kitundu. Abantu ana batudde wakyamulujja wa chairman obwo. Nga yakalina. Anti ku kyalo bamutenda nnyo. Sound yagundi yogera bulungi kasoba wa microphone. Wango batogenda bako bila disco wano kufumula nfufu. Bo batenda microphone. Sound yagundi yogera bulungi. Kubanga omuzindalo ye ayogera n'awulira. So, kati omuntu oyo bwajja nga kasawundi kamaze nako ebbanga tekafa.
akawayalinga bulungi mu butono bwako n'ayagala nnyo kakasa wano nti ne binasoolo biwayalinga n'abitereeza osegeera sound zino zikyuka bw'oba oli muyonji mu kuwayalinga outdoor tekikakatako kuba nti omanyi okuwayalinga interior tekikukakatako kati ate abo ba engineer bangi nnyo aba sound basuulira ng'oli abeera yeefuula omumanyi ow'ekitalo naye nga we yali ayiga okuwayalinga yayigira ku mobile disco oba ku outdoor sound tena nakola mu kirala najja nakolaga nti awayalinga eyo mu bbaala kati sound yabawoganira ng'ebakuba mu matu nga temusobola na kunyumya kuwulira like okunyumirwa obunyuzi bw'omuziki nga muli munda mu bbaala eri closed osegeera nkitegedde kati abo be bamu boosanga kino kankyogere be bamu boosanga ng'akutte fululenje n'agituuza munda mu bbaala fululenje n'agituuza munda mu bbaala nasaamu nga nnya kaakati muganda wange tulina DJ wano siba ayagala fululenje era ye mubeerako tukolera abantu oye wa outdoor ebisinga byonna wa outdoor nebanga lyazze mu interior yayagala nnyo bamuwe monitor soundinganga fululenje tulina muleka lumwako we outdoor kati gwe tomanyi nti ndo yakuba ku fululenje olumu yabyokya nga tawulira naye nga alina fululenje awo emu eri eno ndala eri eno ne bamuwana 17 wali wasinge mutonoddemu DJ ekyo bw'obadde ogamba DJ ki poza abeerawa gwe abeerawa watubogera ku naye nze mbamanyi banga lyenkoze mu badiji bangi babeera side saba mentioninga kuba bangi lukalala lunene ne gw'omanyika kuli okumpi yani bangi bulade tewali andi kumpi bangi botero labako kale bangi bali Kampala eyo ne mu Ntebe mwebali bangi ne bangi kati kyogera twandetaze nga yakuba outdoor tumulekeeyo n'omuntu yandisanya ayige sound omanya nti sound ya interior soundinga bweti sound ya outdoor soundinga bweti natabula kyamanya eno nakitwala side eri kati fe abamanya akawoowo nga ne mu outdoor nzija ne kubira akawoowo bwe tebakwagala osegedde era nenanyini sound yajja nakubuuza nga tetukuwulira ebyuma nga sibiwulira osegedde agala kulaga abantu bali nti nalese sawa ebyuma byange akulaga alabalage n'ebyuma so tulina kutwala mu Lwera bijerumu anda okuboka akasolo era exactly fe tukuteeka wali mu Lwera gwe okuba endongo yebenga evaayo kati sound ezo n'abalala bakola ensobi eno wammanga anyway kisobola okuba ku bbola lya ssente naye kiba kiragibwa nti bw'oba ogula emizindaalo waliwo emizindaalo egitundibwa nga gya outdoor sound negitundibwa nga gya interior okitegeera kubanga njakuwa example ku ufa eyo giraba domestic ufa eno y'omunyumba tosobola kugijjayo nogiteekawo nevaamu maaso era bagamba nnyo kiki kyewagula kati bwe boyitako ng'agitadde kabalaza agyongeze distortinga yayagala kugiwulira nga wagiwulira mu nnyumba naye mu nnyumba ekankanya amabaatiro era baneiba bajja nnyo ne bakonkona ne bagenda wali main switch ne bakujjako amasanyalaze basobole okufuna era bakugamba nnyo nti no ufayo nnyo amasanyalaze mangi ku muzigo wano babagiwulira ekolola nnyo eduuduuma ekankanya ebisenge kitegeeza amasanyalaze sikamangi naye bwe wafulumya ebweru yabanga kaba katini nyonga kakapa bweka wadde okimanyi nti omuntu asobola n'okujja n'agikusaba kagikozesa omukolo kuba agiwulireko na mu nnyumba ate tomugendayo omusajja alina bufa wali bakidde gwe kyomanyi endongo ewedde kati naye byonna abyogera tanagiteekako wabula amanyi kimu nga yakikola plan neni sawa etuuka awo omukolo gwina otandika obulungi kuweemu nga gyakugamba malepadde kuwufayo mpulira ekola sina nnyo kasente kakuteekamu byuma yagiteekako olumu ne yeevuma lwaki teyagenze funa osegedde kati kyekyo ekibeerawo nti oli agula emizindaalo ng'aguze emizindaalo gya interior n'agiteeka ku outdoor then yabyongeza nga tabiwulira n'abyongeza nga tabiwulira babyokya bwokya oba ate yayagala kubitunda oli n'agula emizindaalo nga gya outdoor n'agireeta mu interior kati ne mujja nga mu interior muli kerere muganda wange nga weebuuza engeri mu bantu gye bakola mu sound nga matu gafa nga walayi ne wolinyoloddamu
emizindalo egirimu gya outdoor era gikuwa kerere ya outdoor. So kati ku nsonga eyo awo nawo tubanyonyoddeko ekyawe kati okuddayo wali omuntu ajja nga yamanya okuwayalinga outdoor nga mulungi mu outdoor fine kuba gye yamanyi gye yayigirako okuwayalinga n'ajja mu interior n'alyoka anyoola ebintu ng'ayagala kuwulira kya outdoor. Osegera bulungi kakati ate awo yali akavaawo ati ne wajja ate owa interior n'agamba no oyo noona tusobola nakunyumya mboozi olwo agamba omugagga nze ebyo mbikolamu. Mugagga n'amuuma okutooka okwo era yamutwalawo olumu wali abamu bamanyi awali ampo bateekako kageeti ne basako kufulu yamutwalawo wali n'amuggulira namuga bibyo kati oli n'alyoka akyusa setting n'agizza ku interior. Kati we mudda bawayalinga tewali bantu we mujja okukola ng'abantu bazze jjukira omutamiivu buli we yanywamu ne gweyongera okulinnya teyawulira music yajjukira nnyo nti ayagala okuzina ate music abayagala bamwongeze kati yagamba lumu DJ yongezaako naye nga wano gw'olaba mixayo wano we mukuba obutaala buweddeyo bwe mukuba bulijjo naye ng'abatudde eri bagamba bana sound leero ng'eri wansi twayita lumu wa full range anti era baamukubira essimu omubudde najja n'abizaayo kati okunyolanyola mubaamu abakyusa cables ezo nagamba ate no kebe nakudda wano okufuna high ennungi kebe nokudda wano okufuna bass low mulungi okitegera kati wasobola okubaawo awo obuzibu cables enyola cables ezinga cables zifa cables zirekeraawo okuyisa amasound kati mujja enkeera nga cable yadde sigadde kukaleberewo mujirayo mutinga ezikidde mugamba ate bimajjo byayogedde leero lwaki tebyogera nga cable ekoze eki ezikidde oba zino port ezigendamu ebitu cable port ezibera either crossover oba ku amplifier oba ku equalizer zigaziwa ne zirebera muli oteekamu cable nga tenywera oteekamu cable nga tenywera kati oba zisobola okuba either oba ku mixer oba ku ki kati bala we batugamba ekifuba ekiba kirimu oba bass nga zikuba nga zigumira nnyo kati ampo ziri sivinga ogw'omusinde cable zikola ki ziruzinga ezo ziba zalebera kati sound kwe kuvaako kati mugenda okujja enkya mu tutago nga tekuli kyogera naye ng'olusi cabbage yeviiriddeko ekyo oba ekituli kimu kyagazwa ekivuddeko ekyo okitegeera oba nga amasannyalaze gaabiyiseemu bwe mutaabadde kubanga onajjako temumanya bw'ajjako bwe balagirwa okujjako oba nedda okitegeera kati then wabaawo kino nti ampo zisobola ogenda mu hibernation kye bayita okiripinga kati mu kugikanga awo amasannyalaze esobola okiripinga nga tekiripinze nti sound mungi just neyejjako olw'amasannyalaze olwa shock kati musobola okujjako ebyuma nga sound ampo yakiripinze kati mbadde ndese luli olulimi olwa hibernation ne mudda okuzzaako nga babatedda nga yakakatala kamu akaali diraga nti receiving power but nga teraga tefuna signal osegera kati awo kiba kyetaaga omuntu atamanyi okuzza amapesa gonna mu reset netandika nesimbula buto kati awo ate bayita lumu oli ate awayalinga omulala najja ate nakola birala abamu era yasuggestinga ampo yakubye channel nze kankuwe ampo eyo ne bagijjawo enamu then naleeta eyiye abamu babikozesa nambeera ng'akimanyi just nga agatunda anti mbadde naawo nzijjawo nti abamu aba akozesa bukujjukujju ng'ayagala kubba then n'alyoka ajja n'agamba omukagga eno ampo tesobola bino bintu ani yagikuguza nze ngenda kuwaamu ampo eno njagira mbeera nayo wonafuna sente ogule ampo then n'atwala eri ampo n'ajjamu buli kirungi ekigirimu ye yagula buguzi box enkalu oba yagenda ku holding nga onzingira box enkalu ng'atuuzaamu content we gwe yanyaga ewalala okitegere then gwe ng'akudiza box y'enkalu ng'agamba awo oba sente zigula ampo zikubuze kankudiza ampo yo ntwala kange
ngamaze kyusa system ajiza muganda wange kati atawo akakasa nnyo nti kituufu omusajja kyangamba ampo tesobola naye ng'agitwala esobola kyandetaaze nnyo omuntu yenna akola ebbaala agenda ku kintu ky'ebyuma nga alina kyakimanyiiko okwewala ensonga ng'ezo kubanga zo bazirimbiddemu abantu bangi kimanyi nti ne mu kugula ebyuma kubanga kwana mukazi era bwe kiri kubanga nti era mu kugula ebyuma buli muntu agamba kikye n'abadde akuwadde ekituufu agamba neeyanzi bayayogera bw'atyo so kyekimu ne ku mukazi so fa kyalibadde kirungi nnyo kubanga ogula ebyuma ng'olina ky'obimanyiiko nti akabanga konna kristo oyinza obutamanya kingi naye ekitandikirwako kibasobola okukufiirirako ekitandika alibadde okitegeera ne webanga sigwe kennyini kuba mulimu abantu abalina passion ey'okubanga asobola oba okuwagira omuntu oba okuwagira abakola ekintu osobola okuba nga gw'olina omuntu ogwe weesiga amanyi nga nawe okikakasa nti amanyi n'ogamba ngenda gula ebintu bino naye nja kugamba gundi nja kuwakwasa gundi ankolerengako ng'oyo omwesiga okitegeera nera n'abagagga batono nnyo asobola okwesigira n'afuna amukuba akalimi n'ava ku gwe yeesiga so n'abagagga balina okubeera nnyo siriyasi ku bigambo ebibagambibwa oba ebibaleetebwa so waliwo n'ekintu ekirala kinandyagadde okwogerako tuli mu kukuba music agenda mu maaso woba nga kituufu owulira besi tali nnyo bulungi nga tewasobodde tereeza music eyo mu kusooka nga tunafuna abantu tuyambe tokwatamu abantu bakola nnyo ebintu ate nakugambye waliwo mbadde nkuniza kugambye akantu negamba nti omuntu ajja n'akola sound ye n'agisetinga emisana nga tewali bantu kubanga ye waafunye obudde then ekira abantu we bajja ne banywa sound eri kati n'owulira nga mu butuufu sound yeetagga okukwata siniya waliwo ekyanjawulo kyogedde weekiri naye ne wabeerawo n'okuba nga tebasabye sound nga bagumidde ekiriwo nga sinakuguma wabula waliwo okuba amanyi mu bbaala muno mubamu era ababeeramu sofa nga tebamanyi nnyo bintu naye nga we bali naye ekiba nga si kibi nnyo nga kisobola okutambula n'omanya nti kati omanyi muntu asooka n'atuuka n'akimanyiira sofa nga tekireekaanye nnyo ate tekifudde nnyo naye nga kibulamu kekibulamu embeera webanga etambudde ng'olina abantu batudde tebanakompuleyininga tolina nnyo kyoyagala tulaga nti ate gw'omanyi nnyo ng'ate ogenda kusooka kujjako kusirisa olwedde abantu bali mu kunywa DJ yatandise dda music yamukube almost 1 hour oba 2 hour gwezze mu awe eyokusatu gw'oyagala otulaga ennyo nti nno gw'ate owulidde nnyo okusinga abaddewo oba abaliwo era weeyagala okutereereza anti kiri bwe kiti omuntu oyo yayagala okutereeza olumu either ye yajja ng'ajjidde ku mitendera ebiri kansooka ogusooka asooka kuba ng'avudde wa mugagga ati kati omugagga ng'amugambye bana ewe bale kujja sound eyo soko gikwate mu tetuli mu kwogerako soko gikwate mukko anti kati nekiri ngenda kijjako ngenda kujja waawo then najja lumu okulaga omugagga kyakoze ki kyamugambye oba ye we yajja yatukira wali mugagga namuga abaana bo nga bakuba sound tagira kangende mbatererezeemu then najja lumu okulaga amaanyi oba ye yajja nga ye ayagala kulaga nti alina kyamanyi mmwe kyemutamanyi anti kati ffenna bali tunoonya ensonga emu kubanga kino kyetwogera kyemmanyi kituuka ku bbaala nnyingi oba wantu wangi awali ensonga zino sofa sifa abamanyi ennyo kinakyo mubenga sifa abamanyi ennyo ya open to learning ate okusoma kuyiga tekukoma naye tuwandyagadde nnyo naawe osobola oba n'endowooza n'ogiteekawo awo wansi sofa tujja gisoma era tujja tegeera naawe endowooza yo ku kiki kyoyiseemu eyo ku sound naye gy'oli oba ku bbaala gy'okoledde era obanga naawe osobodde olaba akantu kano ng'omanyi waluna kyaliwo ekimutukako walibadde okakyalinga gyali naye n'atubuulira endowooza ye so kuba kijja kuba open tetusobola bateeka mwenna mu kamera munaatusonyiwa naye tusobola okwogera ku nsonga zammwe kubanga munnaye naffe mwe tuli bwe kiri tuyinza obutayogera nnyo zonna ne tusobola okwogerako ezimu exactly naye nga n'ekirala omugagga naye kenyini kiki kyetwogedde tubeeko n'obugumiikiriza nti ekituwe tuba tewasobodde kkubira muntu oliko kyobola bagamba music abako ne sound checking
sofa obongo chimanyi olina omuntu ogwesiga music mutegeko obanga manye bala abantu kusawa 12 baba tandiso yingira teri kikugaana tekako music kusawa 11 olina hour namba owulire we kikola okitegeera so mukulya we kikola ng'okitegedde nti kiri bwe kiti sofa teri agenda kujjawo kijja agenda newo ngamba nti nno gwe otuse kweze sawa lwokiwulidde abantu nga bagenda maaso olumu gwe viirako kenyini omugagga okwonona ekifo kyo anti abamu nno olumu n'emizindalo nga gyakutambuza nalyoka alinyirira abantu abayisaamu waya nti ate likiganye kubanga ekiba kyaleese okimanyi nti nno ebintu by'amasannyalaze ebizibu waya esobola okuba nga yakutuse waya tugitwale kubavuga pikipiki ddala enkadde omuntu avuga pikipiki nga nkadde nga pulaaga terina mmindi nga yakola akawaya bw'ati n'akazingirira bw'ati ku pulaaga piki eyo etambula asobola okuba akannya emirundi akuumako ne kabuukayo ku pulaaga ne kalina ka magnet akasigala kakutte mu bbanga awo nga pulaaga efuna omuliro naye nga akawaya kali mu naye nga piki etambula egenda naye walabira ensobi pikipiki eyo osooka ogizikize ng'oli mu kabira osooka ofuke olaba osobola ofuka n'ogizikiza then gwe tewamanya nti kawaya kavuddeyo wamala ofuka waddamu samba nga teyayaka nga obusipaki nga bubuze nga tokimanyi nti kali akawaya kakoze eki ebirowoozo tebijja data y'omuntu oba akawaya ke kavuddeko so wasaba piki eyo n'otandika oteeberezaamu wolinga ennyonda ekulinze kwegala n'otandika olaba ebintu ng'ebyo n'otuyana mu mpewo sofa singa soka n'ovuga n'oguma kubanga wali ku kidduka kyeki kye tuyinza okugamba nti n'emizindaalo egyo waya esobola okukutuka nesigala ng'ekuwa sound ekyaddala nga just ka magnet akakagibeeramu exactly nga kekateekawo connection ekitegedde kati wabizikiza kati kaafa lumu kubanga oluwaya eba tekyalinamu muliro eba ewedde kyekikiringa kugamba nti ebyuma byabaddeko eggulu byayimbye paka budde kukya kati enkya tewabitesitinze n'ogenda ku mukolo gw'abasajja wabiteekako byagaano yimba naye nga kali akantu kaali kaafa dda ne kakuyambye oba sekiwa olwawo ebyuma bitabiteekako nga waya esobola obanga bweyina omuliro gugisigalamu womala ennaku bbiri nga tobitaddeeko omuliro guggwamu kati ogenda oteekako kino kyabadde kiyimba kumba omuliro gwaweddemu nekifiira ddala nekyali kyafa sofaka kyekyo nyinza okugamba nti sawundi tuba tugikuba ng'ogiwulira mu butuufu twayingidde dda ssaawa tulimu 2 oba 3 music atambula bakasitoma we baliwo balina batudde omuntu najja nakugamba nawe omugagga lumu tulowooze essimu obubi wotunula sooka nga n'otunuulira embeera womala ogitunuulira gwe kennyini naye gwe bagambye ekintu n'osooka oteebereza kyengenda okukola right now wekivaamu kino tufuna ki soma embeera yitayita buli wamu wolaba bwe kiri kyetaagisa oba tekyetaagisa ojja kumaliriza kwekola service then abamu ngamba kwe time omugagga tugeza kugambye nti sound eno wali badde ogikwata naye gwe nnyini kagwagambye tunuulira tokola bukozi nti oggula okuba kubanga lwedde bakuyise tunula nawe omugagga omugambe ekimuyisaawo kubanga the end of the day wonookyankalanya ebyuma ne bivaavako nga tuli mu kuba disco ogenda kwonoona ebintu bingi ekisooka bakasoma ogenda kubajja ku mulamwa abadde afiringa music kigenda kuba kikyuseemu ali agenda wulyawo bi DJ ogenda mujja mu mbeera wabadde akutte layini ye n'abantu bamaze obbateeka mu layini ye ate kigenda kumwetaagisa okuddamu ozimba endongo buto olumu ekisobola okubba ow'abantu oba owuliza abantu obubi ne bagamba kati wano tiwali kikola okitegeera olumu oba sawundi yali evuddevuddekoko ebiseera mu ebikadde obaleetera okwongera okwogera ku kintu ekyo byabima byawano bivaavaako naye kiva mu butalowooza bwaffe ebiseera ebimu oba ebirala n'abantu be tuba tulina tufengayo nnyo okusooka olaba omugagga yaddaŋŋambye naye gyendaga kyekituufu oba onfuna okukola oba gwe newoba ojjuza ogambye omugagga naye omugagga olumu fumiintirizaamu kwata ekira kyekiyamba nga olina tebo 6 n'osigaza tebo 1 oba n'osigaza tebo 3 kitegeeza wayagadde kulongoosa tewayonoonye bwonoonyi
Osegeera. So tusobola okugumamu mpaka. Nze kintu seeko ko. Nga nkuba music then ne wajjawo ate oli mumanyi wa sound. Najja n'atoka ne wenkubira n'ambuuza wayi. Sound gy'okozesa ng'eyimba bulala togiwulira. Ne mugamba ayi no bwetyo bwe tugikubirawo bwetyo bwebeera. Yagenda lumu n'atandika okunyoola. Nanga obizikira, obivaako, ebiddako, obizikira. Ndi mu seeti yange wakati. Osegeera. Abantu ne bajja ne bambuuza wayi music wabadde kijukira buli music bwazikira muntu atunula wa DJ. Tewa balala tewa DJ. Kati jukira ati ngabo kaliko ayogedde nti enako zino balinawo abakozi ba baby for balinawo embeere y'okwawula ampo zibeera walala ne DJ abeera walala. Kati abantu bamanya ate kiri nti ebyuma awali DJ babeere byuma. Exactly. Kati abantu batunulewo naye nga ate abiri kali side eri mitalo w'amayanja. Kati no bagamba lumu waliwo kye batereeza. Ne bagamba ene namwe ate tubadde tufunye vibe lwaki temulinde encha. Osenge ne kasoma asobola kiraba. Ewamu omugaga yajja nangamba sound eno kabagitereezeemu. Ewalala ate kyakola omugaga ate najja nambuuza ate sound ye badde ki? Obadde otambula bulungi. Ate ne mugamba gundiwo uli ali mukola ki? Nagamba oyo kanjogere naye. Then nolabanga kirigeeza nti oli abadde ayisizaamu eggaali ye nga yayagala kulaga nti kyalina kyekyo. Ebintu ebimu bino amanyi. Abantu abamu bano bananyini bifo bakola ebifo nga tebalina sente zigula sound. Naye naafunayo omuntu amupangisa sound oba mukwano gwe amwazika sound. Kati oyo nyini sound buli lwe yajja jukira tajjaawo buli kadde. Ye yawa ekifo sound. Then nyini kifo naafuna house DJ abeera alabirira sound ye. Kati nyini sound bwe yajja ku sawa nga tugambe ebbale kwata saa 5 ez'ekiro. Bwe yajja ku saa 7 nga alina gy'ava okunywa nga akampitire ku kifo kyange wali sound yange bampeemu ku bbiya. Yasanga ate ebyuma bye wayagala biyimbe siwe biryo ye. Yayitawo buyisi mpaka ku control tower. Kubanga teri asobola mugamba ate bibye. Then natandika okunyonyola oba DJ kyakuba oba yegwe DJ ani oba gwe DJ makanga oba yegwe DJ simbole embalasi yakuzikiza nga alina kyanyola. Osegera bulungi. Then omugaga ate yajja n'abuuza nti waya atokoza otya. N'omugamba sesanga yabikuttemu. Naga sesanga ate naye lwaki mu buno obudde kanjogere naye. Osegera. So embeera bweto bwebeera buli omu abayagala kulaga buli omu abayagala kulaga buli omu alaga alina kyamanyi abamu bamanyi kirala ate bakikolera walala. Ate ne kino bannange kiri nnyo mu bbaala. Naddala mubeeramu omuntu nga Eva yayagala abo bw'amaanyi ku kifo ekyo. Superiority esombo y'abantu bangi buli omu alwanira bukulu. Kali naddala mu kya music. Nti buli yeye abayagala akubira abantu basanyuke. Definitely. Mwaba temulina kukubira abantu kusanyuka. Era we yalaba ng'okubye ennyo basanyuse. Yayagala akola akantu awo. Akajjako nti ebyo bibya bibi. Exactly. Era ebibyo biba birungi. Oyogedde awo kantu n'onzijukiza akantu. Waliwo omwana yabeeranga awo ng'agamba nti nga tukolera mu kifo naye. Nagamba babadde bali abalala abataliye. Bakuba kikwate. Ekikwate okimanyi? Kitegeera kinnyonyola ekyo. Ekikwate kwe kubanga okugeza olina ennyimba zo 15. Ngero zimanyi title. Nga n'abantu bazimanyi title. Ennyimba zisobola okuba nga hit obanga good songs. Ng'ennyimba ezo wazikuba zakwangwayira okuba zikufulowingira bulungi. Oba we wazikuba waliwo yakufuuwayo. Then mu bwongo ne mugamba this is good music olaba wenzikuye bankolese banfuuye. Oba we wazikuba waliwo yajja n'akusema n'agamba wow izo dakika 2 ez'okuba ezo zibadde fantastic. Kati n'okuŋŋanya bulungi ennyimba eziri mu dakika 2 ezo. Kati nga buli lwojja ozikuba exactly nga bwe zitambula. Osegedde? Exactly nga bwe zitambula. Kati ekyo kye kikwate. Kati DJ oli yayogera n'agamba abadde gye bakuba kikwate. Bakuba kikwate.
era yabeerawo nnyo mu banyumiza okulaga nti kakati bw'ajjako olwo azaako olwo ligwe linda kati bw'otaaluzaako just ndowooza maybe ye muze yalowooza nti kikwate oggyeyo oko lumu then oyaluwulira nagamba asimbudde kikwate mulinde ekiddaako azaako luno kati bw'otaaluzaako n'okuba olulala n'otaluzaako then n'abagamba mu dakiika 10 ajja kuba oluddako kati mu dakiika 10 tewaluzza kyeyakola okimanyi okukuuma akawaanike nti kamaanyi yajja w'okubira n'akwokya naye ecupa n'agamba Brad kyakabi nnyo olaba obuyimba buli nkubira akayimba kagondi ozeeko nakagondi kati abusoma nga buli mu lisiti ye eri gyagambye banne nti kikwate nga mazolodde okwogera bali balinze bagamba kati yawe yaddayo wali gw'omanyi okubira omusajja akuguliddeyo n'ekyokunywa obuyimba bw'asabye kumbali kakasa bali nti saabagambye owekikwate okitegedde so sometimes si buli akusaba oluyimba nti aba directly nti alwagala olumu aba alina kyayisaawo emirundi mingi actually emirundi mingi buli omu aba alina kyayisaawo nono alwagala aba alina kyayisaawo kulusaba eza alusaba nga muwagizi wa muyimbi oyo ayagala oluyimba luvuge eza alusaba nga alina kamama kakwana ayagala akakakasize mu luyimba olwo so buli omu aba alina kyayisaawo ekyo kituufu okuba music ngeri wali abakupima definitely abapima tebabula bulagi nga bo webali awo abapima ne bannange naye nga omuyayo oyo yayokyesa nnyo bannaawo bwe twakolera ngaawo yabokyesa nnyo wallayi ng'ajja nga yeteekeye nga kati newanga olunaku lwa baketi nga yegwakuba baketi ng'ajja n'akusigamu baketi naye nga yagala kakasa bakyali be bali akaliro nti gwoli wakikwate osege era luli we yadda gwe olukuba tomanyi yakugamba nnyo nga yewaba onkubidde jjo omwana akakoleko bwiseemu nga bwe wabukubye jjo ng'omanyi olina omuwagizi yakubuuza n'obuuza obuyimba bwange obujjukira ng'omanyi olina omuwagizi waakwagala kumbe ali mu kwokya olumu ati ekyaddamu yayita n'omugaga n'amutuuza bakulikodinga n'okulikodinga enfunda ez'enjawulo then omugaga yakuweereza lumu likodingi agamba neewulira olunaku luli wakuba ennyimba zino nga zeddiringana olunaku luno okuba ennyimba zino nga zeddiringana toyina music oba mundaba eyange naye teekulemye kanfuna omuntu ajja okukyusa ku music naye otunula mu playlist yo bwoti ng'olina tutera olina tutera emyusa eriko GB 9 zezisigaddeko tutera yena music ne bagamba lumu naye leka tolina music ogamba naye abantu baagala ki bwe wakuba ebyenjawulo that is not good music exactly era bagambirawo mwana music ote tumutegeera ng'okubya ebyanjawulo kisimba okubya bibi okubya ebyanjawulo ate abantu baagala nnyo gamba mwana bakyuse ku music bwe twakyusa music nze nina omukyala eyajja ku DJ's box naŋŋamba tukyusizeemuko ku music konze tewali buzibu mwagala music ki mwagala ku nnyimba ennungi konze tewali buzibu ennyimba ennungi ze ziriwa nali nkuba luyimba lwa Shiba tukubireko kuba Shiba tukubireko kuba Spice tukubireko ku Bobby ne mugamba ng'oluyimba lwa Shiba luyimba ne mugamba wajidde wano tonawulirako ku Shiba tonawulirako ku Spice tonawulirako ku Bobby nga Bobby nali nakubye dda ina the dance nakubye dda number 1 nakubye dda singa nakubye dda ayagala mulaasi naŋŋamba naye nga wavudde obwedda mbalaba natandise okubanga we bali wakutebo gyavuddeko naŋŋamba obwedda okuba wa Nigeria bazungu ffe tetuli bazungu ne mugamba tonawulirako ku Shiba naŋŋamba ne mubuuza oluyimba lwani naye lwali latest Shiba latest mwaka akadde yaseka busese ne yeekwata ku mumwa n'aviira abamu ebiseera ebisinga bayagala kujja kwokya like siva kuno okwokya okusulayo kasente
nawe ayagala kukussaako kaliro akaliro kulabisaamu abayagala kulabisaamu ng'ava ku mmeeza wali n'agamba nedda kangende nkole bwe kiti so fa bannange lumba kasitoma baffe tukimanyi naye mujja kulaba abamu mujja baba kasitoma ne bakasitoma mutuyambe nnyo mukimanyi nti guno omulimu si mwangu okubanga olina abantu mu kitundu abawera 5 tugambe 5 naye nga abantu abo olina obagabirira so kasitoma ffe twandyagadde nnyo nti wobanga oli eyo ng'oyagala shiba kkiriza gano ojja mufuna nawe oyagala spice ojja kukola ki ojja mufa kuba tuliwo kugabira buli omu ne wabaawo omulala yajja n'agamba tukubireko ku nnyimba empya then ne mugamba ennyimba empya nga nnyimba ki oba luyimba ki kati n'amentioning ng'ennyimba za mentioning zayiseemu za mwaka emabega nze ndi kuba za wiiki mu budde mulende okubiramu ate balina akantu ako mwaze mu kusabira nze ndi kuba za wiiki nnaku 3 naye n'agamba tukubireko ku nnyimba empya nga zasaba ate za mwaka emabega naye nya kirala kyenzuddo endongo eno tekijja soboka naye abasajja balanye tutambulira nnyo ku kiri kiferi nga tutambulira ku kiferi tutula ku kiferi kulibe omusajja n'akwata akazino nananiko okubajjukiza bannange mutudde tokkirizibwa kubeera nawalagi omukyala ow'omwana tuula wansi tolinnya waggulu toyambuka waggulu temwambuka waggulu abakadde temwambuka waggulu era ne batayikako akagambo akalala akagamba kati tusimbula naye ow'ebigere tovaako emotoka tezinaba kuvaako naye nawe okiraba kituufu emotoka kwezi zirina ovaako ze ziyimiridde ne mu kkubo w'ebigere waayita okitegedde nti kati okukola update sobanira tugenda kikola tutya mu bbala okubanga tugenda bajjukizanga bajjukize wekyetaago bano bakujjukiza kubanga tosagamba muno nti njagala oluyimba kuba ku nnyimba empya neyogera nomentioning ate omentioning oluyimba tugeze neluba lwa myezi 6 emabega terubalupya neluba lwa myezi 3 emabega wane Uganda terubalupya kubanga era bagenda ne bagamba ekintu ekipya kiwakajja mu kaveera wekimala ova mu kaveera kiba tekikyali era yagamba nina oluyimba olupya nga luli mu studio bagenda dujjayo olumala olutawe paba luba lupya mu lunaku olwo nenkera luweza ennaku ezi twetwanisa dujja mu bupya so kati bo muli bakujjukiza tufune ekirango oba tukiyisenga wa ne mutusaba ennyimba empya ate n'osaba nekyotamanyi ne basaba kye batamanyi exactly waliwo abajja mu bbaala just nga ze mu bbaala naye nga yiwa akadongo kamu nga ze mu bbaala naye nga ze mu bbaala so ffa tetulinawo ebbaala si kya bulijjo kuzanya kadongo kamu okitegedde si kya bulijjo so tunga tulina kulinda lumu oba ku live band omwana ayisaawo nabadda tugeze kati oyogedde awo waliwo n'abalala bajja nga nayiti erangiddwa bulungi nga ne wali ne watuukidde MC ow'eddaalanga ne bamugamba leero kikadde nga ne buli lunaku kirangwa nti olunaku we luti lwa kikadde era ng'abaddengawo kati ate ye ngazze then n'akugamba tutudde wali naye tukubireko ku nnyimba empya n'omugamba leero kikadde nti kati mugenda tukubirako mpya naye nga yatudde dda mu bbaala nene by the way abantu abamu nasimanyi kati omulala ate kyeyakola naye era abantu bano tetulina ngeri kuba newo n'abajjukiza tebajja kujjukira ebyaddala oba tusooke tubakonengako nti owaaye tuli kukujjukiza oba tugyengayo music tubagambe waliwo omuntu akubuuza ekintu mutuufu n'akikubuuza noononya ekyokumuddamu olumu oyinza n'omuddamu obi ne bagamba oyo bo yayogera bubi ng'olabira ddala ekintu kyabuuza nga naye kiri mu badijje bannaffe oli tuli mu kiru kikadde tukuba kikadde olina abantu bo mutandika okugamba akitotekamu ka vibe tegeze kikadde we kibaamu n'abantu 10 bitulina okikuba etuba n'abantu 4 tetulina kuba kikadde oyunge twali akonkaliza avinze leero olemedde nnyo mu DJ's box simanyi lwaki abadde manyi ogenda kumbuuza emboozi endala leero olemedde nnyo okusound ne DJ's box endala ndigirabye nga
Jazz box tujireke. Akalala ketu wali wade toga ne? Ekitogeza ku nsonga zino ezaffe tuli ba DJ. Yeah man. So far tuzogera ko walo n'abalala abali eyo. Abakiraba. Abakifuna. Abafuna abali mwene embeera. Tomanya bwe kasera bagamba tusitule eddoboozi. Osanga tomanya ndine guno gwake wakyala situla amaloboozi. Tuba tufunye chance situla ku maloboozi. Guno gwe mulimu gwaffe. Definitely. Gwe mulimu gwaffe naye ebyo binyiga wabinyigiriza. Mu bbaala wonna kebeewa binyigiriza. So fana ddala nga oba tonna bakukola nnyo linnyo n'abeerinnya nga ly'amaanyi nabo baba bazoganya. Kubanga waliwo akaseera katuuka n'ogamba oba omuntu alina kuyita nga yakwetaaza oba. Nze mu bwadde jje we nali natuuka ng'ekyo kyembeera nninda. Era namala nnyo ebbanga nga sirina mirimu. Kubanga nayagala nnyo omuntu ankubira essimu. Ng'akwetaaze. Nti siniya bigwe neetaaga. Era ekimumpisa kyenjagala yajjo kikola. Nga siniya bigwe mbamuyita siwa kulagira kyakkola. Kyagenda okola kyenjagala. Wowe kyandyetaaze kuba nange nina ekintu ekyo kubanga natuukawo naye namala ebbanga nga sirina mirimu kubanga tojja kufuna yeetaaga kyoyagala. Wabula olina kugenda n'obakolera kye baagala. Awo kawe tuli. Naye kundayo katono kantu ka request. Okimanye mulimu n'abannannyini mabaala oba bannannyini bifo ebikyakalirwamu nga nabo bennyini badigize. Nga nabo bennyini balinga abaze out mu bifo ebyabwe. Ng'era naye we yakyamukamu yasaba nnyo ennyimba zayagala awo. N'afuuka ekizibu ku DJ's box. Negwe bbaala bannange mbawe tulabidde ennaku mu mabaala. Nene ekirala bane ngenda bagamba bakola mabaala munaatusonyiwa. Obanga owuli oyagala kukola bbaala nga togikoledde bantu ogyekoledde tuyambe. Yita abantu bo boolina oba b'oyagala basse mu bbaala yo munywe mukole ebyammwe. Nga tosumbuye bantu. Tosumbwa ba DJ, tosumbwa n'abantu balala boolese mu bbaala. Mutuyambe kubanga nakyo kisusse. Omuntu akola ebbaala tawabulwa. Nakolerako Mugagga Kasami, Captain Kasami. Mugagga Kasami nyine Waterfront Beach. Nga iyo wano we muba mukubanga mulina nayitiza mwenga mukubanga abantu bazze banjo muyolerero. Ayinza n'obutalinnya ku kifo. Asobola okujjawo emisana kulaba bye mutaserese nga ebigendo otambula oba najjawo leeta n'afuna ttebo ye waatuula nga tasumbuwa muntu n'omu. Naye ye we yayagalanga okukyamuka. Ng'ajja n'ateeka akatebe mu compound bwe bati. N'agamba mujjeeyo ebyuma ebyo mubiteeka awo. Mumpitire DJ asingayo gwe mukakasa nti yasingayo ajja nkubire music awo. Ng'aliwo bwoko. Otegere ekinene nnyo ng'asobola okuyitawo nga bakowana b'abakazi babiri oba nayitawo ne bakowana b'abasajja nga babiri nga tebesa okubaako ng'abantu 5 oba 4 oba 3. Kati ne bakugamba performance jijjo kyasinza okukola esembayo wano okuba ey'amaanyi bwe twagala ogikola awo. Otegere bulungi nga ye bw'ate bw'ayagala. Kiriyo omuganda kye yayogerako n'agamba nti omugagga bw'ayoye ekibumba. Atande. Oli bwe yakolanga. Ate era ekino ekyo nakirabira ku ye. Nga ye bwe yayagalanga ennyuma temugenda ku bbuca. Amutante ezo bambuzize. Naye ate kati oyo mutuufu. Okitegedde? Kubanga yaleka business ebe business. Nakagala nnyo ne ngamba wow. I think ndowooza bbola lya ssente oba obutaba exposed obutatambulako kumanya bintu. Omuntu yenna alina investment gy'akola yandikoze nga bw'atyo. Nga teweefuula ate muwagizi mu investment. Osegeera? Naawe ate n'oweegata mu bakubakerere bannange music gw'okubirero kati tumutegedde tukubireyo ku guno tukubireyo kuje ate gwe nyine kifo already gwe tetukubira gwe we are not bannange nawulira bubi nnyo tetukubira bagagga nawulira bubi nnyo ng'omugagga yefudde ekintu ekyo osegeera so n'abantu nali okaawo naye omugagga Kasami netumukubira music awo nga yalyoka aliwogo alyoke era ate ekirungi natambula n'agenda oyo omugagga kati wabanga ali yekka asobola sente zo nga wandigenze ku kivulu
asobola n'okugamba kale kyayagala kubanga okubira ye. Definitely aba owuliriza ye. Kubanga okubira ye tolina gw'olwana naye mulala. Era akugamba nti ssebo noonyeza kaffeero n'omuteekamu n'ogenda mu Alice Nabata siina buzibu. N'ogenda mu Gundi Ssebbo wa Mugonzi otegera akamaso kankute siina zikamanyika ojjayo Nabadda. Wabanga akugambye ekyo n'agamba nti kati nawe ovaawo lumu osobola okwambuka lumu oba n'ogenda kwegamba kikuwa ate n'ebiseera ebisinga n'omuntu bw'ati akola ekintu bw'ekito nga Kasami tebaba nnyo basomboyirako music abeera either yagala kuwulira bacakacaka ba Brenda Fasabo kulw'emyaka egyo bapatishange nga ye bayagala owulira ajjukire memories ze ng'akakana obulamu osegera esanyulidde eryo gye yalina ng'akyabiguka osegera naye osanga omuntu bannange n'akumalako pulaani kaakati nno n'alyoka akugamba okubira bali bokka ffe totufuddeeko naye nga yennyini kifo okitegedde nga bali baayogerako bye bazze okuwagira ate kati waliwo n'ensonga endala bano bakwano ababeera bakwano oluusi b'omugagga ku kifo katubayite bakwano naye njagaanyiza obayita abawujji b'obunyama kale abawuzi b'obunyama lwakuba abamu baba tebawujja abamu baba balina ku ssente ng'omugagga kati so bali badde bakwano tubayite bakwano naye kati omanye nati ebbala zirinamu ebika mubeeramu abawuzi n'emikwano mulimu bannannyini mabbala abalina abawuzi mulimu n'abalina emikwano so kati we tuba twogera bakale ku mikwano olumu omanyi siina teri kintu okwemanya nako kubi so olw'ebyo lwegamba nti nannyini kintu kiri oyo mumanyi era muntu wange olumu bambi nawe omuwa obuzibu kubanga ekitufu oba kyaliwe kati olumu okola ekitajja tayagala kunyiiza tayagala nyiiza neeno exactly sofa ne kati gwe ateekawo embeera weteeke mu kifaananyi n'abantu abalala bakirimu gwe ng'oyagala tuyisewo kikyo awo nja kuzaako okweyagaliza omuntu eyayagaliza teyagala kumanya balala era teyeessaako mu bigere by'abantu balala ye yeeyagaliza yekka kati ye tayimu y'abo abantu ababeera awo we batyo ye tayipu y'abo abantu ababeera awo we batyo yaba yeeyagaliza yekka era ebirala byonna mwenna abalaba nga abataliiwo osegera bulungi olwo ogenza okuŋŋanyiza ebikyala ebigambye ffe wali kikola yaman wali ani agamba nobody say yaman nobody gambayo yaman okitegeera n'oleeta ebikyala weewaze ate nakugamba nokugamba n'abigamba nobigamba neewa n'abaawo agamba zingangamba boosi waabwe okulaga nti yama alina nnyo boosi mu ttaano bwati okitegedde era ngenda kumugamba gwe tunula olabe era wakola nnyo ekigambo ky'omubiri gwe ngenda gamba boosi wo buladi n'ebyokola nga tebitambula okitegeera onfuna so nze njagala nnyo tube nga ffenna emikwano bajja abagagga oba like kwekyo ekintu nga kitwogedde nti abagagga abamu bakola ebifo era bannange abakola ebifo ebyokusanyukirwamu nga mumanyi nti kitegeeza bannange big up mukola kirungi nnyo kirungi naddala kubanga okimanyi nti wakola business tulina sanyusa bakasitoma baabazi be tuba tulina okutunuulira ffe tutunuulira audience nga tugira ba audience ejatambula na kino mugagga otulekanga ne tulaba ekyo kwa kati gwe mulimu gwaffe ffe twagala kuwa results results si mwe muli okuba nti otunzi okoze ssente kubanga we takola sigenda funa kitegeeze enkeero gyatuuka ogambe nti todda era nga tokola naye ng'olumu oluusi limiti ezo zezireetera okuvaako ekyo n'okubanga okukola kutono kuba kasitoma bayinza otuuka nga bagamba tituyitegeera of course era tebayinza bitegeera tebasobola gumiikiriza nonsense oyo okumala bbanga kuba bamala ne bagamba kiganye ekyawa be bakama baffe tuddeko ewaddako okitegeera ekintu ekyo kuba biba bakama baffe nze njagala nnyo bakama baffe ddala betuweereza okubanga betuweereza okubanga batuwa akasente so mba njagala nnyo oweereza bakama baffe ngawekyetaagisa so olumu twali bali tusigaza naffe ku buyinza obwo naddala mu nsonga zaffe we tulina okuba nga tulina okukolera ekyaffe tuteekewo line we tugikyuse eno negaana tugizze eno weegaana wano tugaye tugiteeke wano tudde oyinza okuba nga line lero eyise wano nekola enkyaka tajja yitawo
ebbala nago waba omubbala mulimu omusumba era guba omusumba guba buli wamu ko nagutegeera wenagutegeera otegera omusumba nagunyonyola guba buli wamu so ebbala waliwo olumu obeeraawo ne abantu ne bajja notamanya nawaje bafutti ng'omusumba gugudde abatamanyi musumba atusonyiwa tujja gubagamba gye bulijja naye ng'omusumba gugudde mu butuufu kwolwo omusumba nga music gwera gwe wakuba nga tolina abantu era wamukuba ng'abantu we bali era ne bawulira bulungi nnyo ne bagamba bulijjo tuliwa okitegedde man big up on yourself okitegedde man nnyo kyotukoledde naye ng'era nange omusumba nga gwazze tegukwaga guwagabanye ne bava era kino kanki babuuliremu waliwo olunaku lumu omanyi bino ebintu bya music bizibu nga wonogamba nti omuntu yayimbye ennyimba nnyingi ne zigaana okukwata n'ayimba oluyimba nga luli awo olaba nga abasinga ne balujjaji nga lulinga olutalina makulu ne lukwata abantu ne lubasuula eddalu nga bayimba kigambo ku kigambo simanyi bamutegeera ensonga eyo kati olwaleero luno omusumba gwagudde ku luyimba lwa Brown Sugar gwagwa ate omusumba gwo tegulinaako kadde gwe guyiseewo n'ekiba kyetereka emyaka 4 omusumba ne gujja kati n'omusumba gwazzeemu gwagudde ku Eddie Kigere era gwagudde ku Eddie Kigere buli kijjo kireka ne kijja kiba kyakujja naye waliwo enkooko oli mmese enkooko lima nakayimba nnaku zino kali ekijjo kireka ne kijja Eddie Kigere bannanga omusumba gwayiseeyokko era omusumba gwayita ku Nabadda tegwagumuleka kyekimu era nnyongera olwajjukiza kigambo omusumba we gujja kujja lumu era kolo we guliiraawo tegudda guyitawo ng'omusumba gukyama bukyami tolowooza nti buli kanaku gugenda kubeerawo so kolo lunaku eba kugamba nti big up man nga naawe okitegeera buli kimu kisinza buladi n'enkya tolowooza nti wekijjobba era kikuwa ekyokukola nti olina okubeera nnyo creative okubanga buli kaseera oyongeramu abasajja bali abageresanga nga baagala okufunza emboozi awo wonna yogera nakugamba nti si buli lunaku nti lubanga lwa Sande abantu babigera ate babiraba nze ndabye ku ngero ezo baleetanga engero ezo nga baagala okufunza emboozi obutalandaga nnyo abamu bakujjukiza nakunnyonnyola kati waneda bunaku teruba lwa Sande tukyogedde bameka bakitegedde abamu era bakoma kukiwulira awo munnange si buli lunaku nti luba lwa Sande ennaku za njawulo buli lunaku lujja n'ebyabwe era ninga ayongedde okunnyonnyola naye era bwe kiba kirina obalo bategeera olunaku tiruba lwa Sande kitegeeza kati bakugamba wali olabeka ensi ng'efunze nenkana akatulika empiso wakwata empiso n'ogitunuulira mu katuli bwe bati kati n'olaba n'ewuzi gye bakola okuyita mu katuli omala kwetegereza okugiyisaamu olumu ogiteekako amalusu oteekako eddusu n'ogizingazinga esobola oyitawo ogitoniye esobola oyitawo kati gomanyi kye bategeeza nti ensi efunze newenkana bwe bati alwo gwe abeera agirimu omanyi kyobeera oliko kati sefe oba tolumala tolabanga ku nsi ng'efunze naye nga mwoli neeba kikugamba ojja kwebuuza bano baali basiru abatugamba nga nakatulika empiso ne buladi lwerifunda n'olaba katuli ako nga kooliemu olijjukira engero zino so fe omuntu walitula wansi engero neziraga nti ebintu bitabuse nyingi nnyo oli olugamba nti emu eridde emwanyi kati okimanyi ekyo ye emwanyi bazimanyi omanyi kofi walagi munatusonyiwa engero batyaga tebazigerayo mu luzungu in my life sirabangako kisolo ky'amagulu 4 kirya mmwanyi mubulamu bwange naye olaba alondayo nti olaba embwa eridde makiteeka waliyo eki ezikola ki naye embwa tekikola wetuukira olya mmwanyi manyi kyekiriyo kati gova ku ebyo oli najja nakugamba olaba emmese edduka mu kikunta neyingira oluyiira mulumanyi oluyiira lubalumanyi ekikunta bakimanyi simanyi kubanga ekikunta mu luzungu baba kye bayita rugs byebikunta but oluyiira is burning bush omuliro nga mungi baba gukoma baba gwekwata gona nga gwaka
awantu wanene. For example tugeze nga olaba ekitogo nga kikutte tugambe bamanye ekitogo bano olino bakyusiza bakyusiza ekitogo tubagamba olusalo kuba olusalo balayika balumanya olusalo nga olaba olusalo nga lukutte nekyera kinene mwera mumanyi lusalo nammwe kati kiki bamanyi kati mumanyi ekitogo kyeka kulika bamanyi ekitogo kyekoleza kyokka ebiseera bisinga nekiriuka kibumbujja ate mutubuuza okubumbujja I think abakutte ku Masaka Road example ntuufu Lwera amanyi okukwata Lwera amanyi okukwata tuyita mu budde bw'ekiro nga Lwera yeekolezza ali mu kwagala ekiringa kibangirizi obukuli bukutte nange awondesa obukuli sibumanyi nze manyi embubu yeyakanga embubu n'olusenke obukuli bwe buki secret tojja kundeka sebo tuli wana abasajja balina omanya kyogerako nange nkimanyi obukuli bwe buki obukuli anyonyola sebo obukuli gubo nagwo kika kya muddo gukola gutyo ogwo obukuli obwo tuli abagamba nti yebaka ku bukuli by the way obukuli kati nkitegedde obukuli sometimes babusala ne bamanyi n'obuseresa olumu eyo si mbubbu gyogamba embubu wajjo yita obukuli oba gwe gyomanyi nga mbubu obukuli nkitegedde obukuli bumera nnyo mu bitundu ebyetoloddwa olwazi oba ku nsozi obukuli bubeera nnyo ku lwazi obukuli bumera nnyo awali amayinja kati olwo olwazi lusobola okujjako olutaka obukuli ne bumera ate eyo si mbubbu amaala okuli mbutegedde okitegedde kati mbubbu ebeera nnyo mu kisenyisenyi naye awatali mazzi kati obwo obukuli obwo bwelaba butema era obumanyi butemwa ne bamanyi obugizisa obukuli obwo so omuntu asobola buzimba nnyo gundi embooto obubooto babita obubooto olumu babuseresa nnyo obukuli obugundi buno bulinga obusisirasisira kati obwo obukuli abamu babukwata ne babutema ne babuteeka nga bagamba nti obasula ku bukuli abamu babutemanga ne babuteeka mu kutiya ne bukolanga omufaliso eri kutiya eŋŋanda olumu ekusobola okuba nga piro obukuli obumanyi nga babuwazaawo nga babusazi kye bukola bugonderera kituufu kyo kituufu nkitegedde so ne baba nkitegedde kati babawulira batya kati simanyi naye mujja kuba wano nno mujja kuba mumanya ebintu bingi nnyo kubanga twagala nnyo tubamanyise kyetumanyiko ekitonotono mbeera bwetyo kati somu we batolaba bagamba nti bintabukidde waka ne mu kibira muganda wange mmanya kitabuse kuba kati omuntu weyadduka waka nagenda yekweke mu kibira ate nayo ne watabuka kati aba agenda olwedde waka osobola obako safe naye ate watabuse naye ate mu kibira osuubirayo emisota suubirayo empologoma kati wekweka otye waliwo olwo lwe bayisaamu nga kati tetukyakola makulu olulinga akagamba I love you tekakyakola makulu luno olwogamba nti kikutte wansi ne waggulu naye mumanye ekyali kikutte wansi ne waggulu mumanyi ekyali kikutte wansi ne waggulu sikwe twakiwulyako ekyali kikutte wansi ne waggulu ekikutte wansi ne waggulu kati ate twagala tunnyonnyoleera kikutte wansi ne waggulu abamu batulina balekerawo ne balaga nti bandyagadde otegeera ebyo ne babituddamu kubanga tetujja bannyonnyola nnyo kibataagala katuba ebimu bye musinga okwagala omusajja oli yaliho MP w'ekawempe yabagamba olugero lwaliwo lwadda naye yalubajjukiza naye era tebategeera kyeyali agamba nze ndi mukambwe ninga katogo ntokota nsirira katokota ekasirira ati waggulu kaba kakulaga nenga eri wansi starch vuli eririyo etandise so walinda nnyo wano waggulu kalekera okutokota wagenda ogiranga wansi okusirira kuzze kunguluweko wagenda olaba bubadde butokota buvaamu olwa bulawuni nomanya ogumuka nomanya nti bitabuse
wali era batawunyiza kuba kati bwe katuukirawo nga tonawulira nti kawunye oyo mukazi nga yabadde yakafumba aba yeetaagamu essaala so bintu bitabuka mu mbeereza enjawulo era mu bbaala bitabukira ddala bitabukanga mu bbaala birundi mingi nnyo era ne bifuuka bigambwemukko ne tusigala bitunuulira butunuulizi olumu gamba naye naye nga all in all ekya sound okuvaako kisobola okujja nga kizebuzi ekyuma nga teri akikutteko mu butuufu era tobako gwonenya ekizikira naye gwolaba ayingiddemu ng'endongo ekakalabya asobole okutta lumu vibe ne tumwewuunya nnyo tugamba owaaye kyekyo omanyi nabana abantu nabo oli buli wabeera ate ewantu yadde nga tagenze kwogerako ate n'asanga nga bakwogerako birungi yawulira bubi era wekiba kuba ate awo yawulira nga abo talina kyabagamba naye yayagala nnyo okukola obuntuntu awo bali be badde bakwogerako kujjeko osegeera so kibeerawo ekyo tetulina buzibu ne tayimu yamwera ebaawo so ebeerawo era ng'ebagamba nti obulimba bwa busaasaanye ng'amazima gakyali mu kwambala ngatto so fa temujja tujja ku ekyo baanaye amazima gajja mpola naye gamala ne gatuuka ate lwe gatuuse tegavaawo ekyo tusongera okubajjukiza nti byonna mubikole sekureti nze ndi wano naye nina abantu abankozeeko obulimba naye ninda olunaku lumu bannaye Mukama alijja amabaati ku nnyumba zaabwe tulengere kye balinayo naye oli mugumu Mukama alijja amabaati ku nnyumba zaabwe ninze oli mugumu naye Aitham mugende eri mugende eri oli mugumu naye nze kyenyinza okugamba obugumu obwakiraka nsaana nange mbufuneemuko ogwo guba mutima bayire buli wenjogera akagambo k'omutima nga ndaba waliwo alina omutima gw'ensiri nga nzijukira olunaku lumu nakubirako Jacob omutuuze oyo omanyize ne Jacob nze muyigiddeko ebintu bingi nnyo simanyi oba yalina kyanjigiddeko kuba olwedi namusanga ye nga kanege wa industry kubanga yali kanege olwedde nga nze ndi faani we sokola naye ninga yafuna omukisa era ngwebaza nnyo naye nina ekintu kyeyaŋŋamba okukikwatagana n'omutima mugumu lumu nali awo mu biseera oba nali sinaba natandika kukola ku ddembe okwo naye nga mmaze okukwatagana naye nemubuuza naye Jacob basajja mwe nga muli b'amaanyi nkoze ntya nange okubaako bwe ntyo naye nga wenjogera ebyo remix zaali zakubada nga zakuba ng'erinnya liri buli wamu Boladi nga siniya be tolina kyomugamba naye nga mu nsawo temuli yadde olwataano Boladi nanze buli mwezi Landlord alinamanya alina okunkonkona naye nga remix zikuba munnange nga mubuuza koze ntya mannange okuba owakabi naŋŋamba akaseerako kajja kutuuka oba owakabi nesitakifaako kati lumu mba ndi awo nga mbalaba bali ku Record TV nga Ddagala sakyaliyo Katogo ng'abakyaziza ye Jacobo ne Lwasama ne oba bali naani omulala Lwasama alyoka ayogere ng'alina tatu ku mukono we bati ne wano we bati oba ne kuki alyoka ayogere nti zino tatu za ba Illuminati nti ze ndi Illuminati ne nyingira mu kabokisi ka Jacob omutuuze ne mugamba anko bwe kibanga okuba abakabi mugenda mu Illuminati Jacob omuntwale yaŋŋamba gwe tolina mutima bw'olifuna omutima ojja kuŋŋamba naye tolina mutima era biveeko so it takes a real heart omutima si katima akansiri so ogumingiza wenna muganda wange mutima ate nga olwedde bagaa tonnafuna mutima guli sigulina ati kati abasajja yakugamba funa omutima ate oluvannyuma lw'okutegeera nti ate Illuminati kawaani kati nali seetaaga kufuna mutima gwa Illuminati kubanga kawaki
Kawani kati nze ate nenfuna nnyo ate omutima ogunfudde ate kino kyendi olwaleero omutima gw'obugumiikiriza Security omusajja ye yagompa nga tamanyi yaŋŋamba akaseerako tekanatuuka ne mmanya nina ogumiikiriza era nina ogumiikiriza buli mazzi gonna agankolebwako era mwana kaba kaseera okitegedde kaba kaseera naye akaseera ko kayinza okuyitako singa badde togumiikiriza naye era mana era bino bye twogera kaba kaseera neera waliwo okubanga akaseera tekategekebwa buli muntu alina akaseera ke mu nsi muno either ofa nga tonnakafuna oba okafuna paka kati okiraba okafuna paka bw'oba okyali mulamu Brad so togamba nti nooli nti tebaakamutegekera Brad ate nti kaseera ke bamutegekera kakufa gwe ekyo kyoyagadde okukireeta gwogenda kufa nedda ate nkugambye omuntu era asobola okutuuka awo mwonna nyongera okujjukiza eiza akaseerako kayita mu buvubuka bo n'otamanya ng'olowooza kajja mu maaso deni gwe wafa ng'olowooza tokalabye ng'olowooza tekaliyo naye nga wakafuna mu buvubuka bono kakuyitako ng'omanye nti eyo ntandikwa kumbe enkomerero kandi bakugamba nnyo bannange oyo omwana ng'akyali muvubuka yalina buli kimu ku nsi kuno naye kati be basajja babeera wali abeera mu kusabiriza abeera mu we bali bambi by the way nina ekintu buli kanaku kintu ne amazigo olumu tuno ekintu waliwo abantu nzimbe nakula ndaba baali bakola nga kituufu wali obeerawo ng'omwegombesa ngolaba life ye engeri gyagitambuzaamu ogiraba amaanyi mangi nga naye kyeweegomba kyaddala bambi bettanirwanga nnyo ebintu bingi nga bye baweebwako example bye babeera n'abakyala abalungi Brad nga olaba buli kimu kyalina maanyi naye nga weebuuza layini ngiteekawo otya ne kiina engeri gye kinkubamu ewala okubatuukako mu ebiseera bino batamidde ejo kikuba wazifu oli balabaka Brad batamidde abasinga bye balina babitunze babinywedemu omwenge Brad abamu kati bafuuka ekitagasa naye nga be bantu abaali basongwako emikono batuweerangako example nga bekenyini otunula ekintu olaba nga weegomba ekyo ekintu kiri amaanyi mangi mwana kekaali akaddeke simanyi kikyatuukawo kati oyo oba neetaaga bafuna oyo bwe yakula ate ne batugamba nti alinda kaddeke ate yafa tetukalabyeko gwe ate n'ogamba nti oyo tebamutegekera kadde naye nga weerabidde wali mu bukuvubuka akadde yakalina nga kekko nga kiriye kakoma bulungi ennyawo sireeta nnyawo nga kiririye kakuuma oba kwebuuza kuba musingako akatambuza ati agenda mu maaso akadde ako tebeebuuza tebaamanya baali tebamanyi okitegera kakati olwali ono njala kujjukiza muzeeyi Charles omumanyi ono woku SB4 Media muzeeyi Charles oli woku SB4 Media woku TikTok ne ani ne mukazi we yafa yani Asia saako nono nga yasoma ebirango yagamba amampa nti obugunjukunji n'okweriibaliiba kyekyassa omugenzi muzeeyi yafa no mbadde ngugamba asoma ebirango ku bafu oyo gwe bateeka mu basimbudde ali yamutusimbudde oyo muzeeyi erinnya ndyerabidde nti olaba mu myaka gyabwe finally bafunye platform mu myaka gyabwe akaseera kaabwe kafiirayo okyegedde bulungi nti naafuna essanyu oba oli awo lyatafuna muvubuka lyessanyu lyerabiza ebisinga byonna wona woba olifunidde werabira ennaku yonna naye kikujjukiza eki muganda wange ofuna essanyu malomalo oddekoko mu nsonda we watuulanga ojjukire ennyo osobole okulaba nga osobola osigazeera ebyo wanga obyerabira n'ogamba baba nabonabona kati kansanyukire Brad balina bakutegedde wali eri omukono gukuveeko lumu era tukuteeganga mu budde omukono guveeko lumu deni bakuzze lumu eri kati okaabe lumu eno deni tukusange mu walagi
Twawa budda. Wekasowe gatta bino byobadde ofunye. Aisam. Nedda. So kati mbeera wetewebeera era teweeraliikiriranga teweevumanga nsi kyotanafuna mubadde nga Mukama yakitegeka nti olikifuna omaliriza okifunye munnange omaliriza okifunye. So obwo bwe bulamu bw'ensi nendowooza tusiibule abantu abantu tubasiibule naye nga tetunabasiibula. Akabuzo kano simanyi banakakubuuzaako naye wetubadde nga tunyumya ku mboozi ez'abantu babeera ddi obulungi. Mba nzijukira nnyo abantu abasabiriza ku nguudo. Tujja kyogerako ekyolulala bana emboozi tukyalina nnyingi. Nabasuubiza emboozi y'omukyala gwe nasanga nga avaamu envunyu mu busolo sigireeta mu bitundu bye ebyekyama kale so avaamu envunyu munabunnya mu bitundu byekyama nga mulamu atambula so emboozi esigireetanga naye nga anytime mujja teekawo mutubuulire oba mwali gyetaaze ennyo manyi bagamba jinga gamba omutima omunafu afuluma. So kati mujja teeka mu comment section kweyo emboozi batugireete oba yebeddako katulinde. Naye nga tulinawo n'emboozi endala gye twagala onyumyako gye nalabye ku Jjajja ne Legend Jjajja Lady Banton Legend Kamiri mu Myriology. So nina ebintu bye nalabye awo ne binneewunyisaamuko. So emboozi nayo ejja. Nina n'emboozi gye njagala banyumizaako ey'obwenzi obuli mu music industry ya Uganda. Obwenzi mpulira obwenzi mpulira mpozi n'eri bali bagenda okuwereba bali bagenda okuwereba ekiwuka kya siriimu. Nina n'emboozi njagala banyumiza eya bwe bakola ki bwe bantega omukazi ansiga siriimu. So kati emboozi ezo ze twonyonyoddeko mujja teekaawo abalabye vidiyo eno n'agimalayo kuba kati bino tubiteese eno gye biggweera kitegeeza gwe onooteeka mu comment n'otubuuza tusooke eriwa kitegeeza alabye n'omalayo. Naye nga tusaba nnyo ba DJ mwena muli mu sharing live like interview eno noba toli DJ noba nga oli mukwano gwa DJ weereza DJ okumanya oba nyini mabaala mu baweereze nabo balave emboozi sifa bategeere nnyo bamanyi nti ebintu bino amazima gakola naye tugamanyi era ffe tuba tunuulira tuti sifa bategeere nnyo naye nga tetusobodde era emboozi zino si decision tetukaka ffe tuteesa ndooza yaffe sofa obanga nawe olina kyofendera tetutegeera nnyo ekyo kyomubawo nga mukimanyi tweyanziza. Man, big up yourself. Thank you so much. Subscribe, share, watch, like and comment. Eno channel bagiyita DJ Senior Beat TV teweerabira. Channel bagiyita DJ Senior Beat TV. Nze DJ Senior Beat Remix Wizard ndine DJ Secret Code Kagusaasanya. Man, big up yourself. Salute.